nambuzo ina luyimba kimunga nali sente nina ndokubire munga nyina ka radio kange ne kwata ka radio ne kuba sente nina omwana nanga bolimbo luno lungi muga kwata ka video wano ngandekana kadi omwana ne nali awo ndi ku kiti kyange nkisikamu ne kiwumuze ebbali ne muga kwata ka video yako nteke ku status yo kuba nali sina simu nga kyenyine ekyobugaga radio kali kawamba ka radio nga ndeka munku awo nenga ntambula nnyo ku luwafu onsanze ku mayanja makinde nali ntambula nnyo nze kigere kino banna abanga baga wakiddi oba wayita mu motoka ngende wa Spice kolo mfuna obudde sanga Spice mami wange ngatudde ne Roja bali mu kuplanninga nyumba yawe ningamba Roja nokimanyi nakayimba ko Roja kayimba ki gona solo yimba Roja wazalawo sijja kulimba wa mazizi ojijja we yimba walo kinamu bifongo kyali muto oba wagabugambye kangeze sendabe idea yimba kuva mu kyalo nze nali njagala okuyimba kuba najja nsomera ku basale tata wange kyovola bayanje yali tanjagala nnyo tata wange yali asusula nyenge jayina abawala abangi nekya kimunjagaza nga watwala kusomera abawala abasasulira nze sasasulira nga abasomesa banjagala nnyo lwa mazina nakula nzina simanje nayigira mazina sijja kulimba satraininga kyaka nalimbira bira ku TV na ndi muto kuba nze nasomera ku basale kuva baby mazina kyanyamba oi kididizi nemu obambirike oi mami we mwanti daddy we byenjogera nimba sente zaweddewo nakamunye ngobelela ndi ntevunya tewefuula n'olunaku olwali lwa mukaaga saawa ziri 3 ez'akawungezi ate nga nkutuusako puroguramu yo yoga amannya yenze Nyondo Rozet omukutu gwa Nyondo Media kwetusinzira ntubeera nga tukuweereza olunaku olwali tulina mwana mulenzi kididi wabula kyesimanyi nti oba ge mannya ge amazaale bw'abanga alinayo amannya abazadde ge bamutuuma agenda kubanga ate agatubuulira tugende n'emboozi ya mwana mulenzi yoga bamwise kididi dadi nze bampita Musamya Dennis Duncan ge mannya gange amatuufu agali ku ndagamuntu Musamya Dennis Duncan weddira teweddira neddira ngabi nsamba ngabe nsamba sabe ngabe nsamba tokwatako tosembera nsolo sembera simanye ebyo zaibye kikasi bimanye mani be yabera banyoko sibimanye ebyo muna itumitiza abantu banje ndayika nasanga ne baganda bange kuyaga kikati nene Okay, kididi tubuze ko abali ku Nyondo Media. Abali ku Nyondo Media mbagala nnyo kuba Nyondo era yemu ku bantu abatwaniriza nga tujja wano. Nyondo Media muli bakabi mbagala keep on nga mutuwa ebintu ebinyuma ku Facebook, TikTok, YouTube tujja ba following gwe following Nyondo ojja kuboma ojja funa update season nezo mu India Dubai wa Abu Dhabi. Ojja kubosa nyukanga atoshi yalinga then yo commenting kasole ka comment ku Nyondo kyetusinga okwagala kyetusinga oba tulaza amaani kididi tutandika okumulaba mu luyimba sente nina njagala mukazi gwenzina naye so oluyimba olwo lwamutunda nnyo nenga ali ayimba dda nenga lwamugjayo yali akubye entobo eya sachi nasikabusira idi mu ghetto nenga tewali amutegeera watambula nnyo in fact mabiga kawo nga sina kuba sente ndana sikabusira idi awo ka video yako njakka kusindikiro kabadizemu nali mu ghetto nga nyamba dobugatto bwa kanyo kwa silver nenga sachi hey Mr Google gwenjagara na yanjagara sachi nekagana oba niyandoga mwawo bakabakaawo naye kuba yakolo nali mumanya akenako zali akuteeka kaba kugesha oluzanjagala kweyisako gweyisa nawe olitanjagala yako ddala muyisa bubi endonga juli yeyisako ate ngajagala mujjayo music ono mutandika otya before wali dancer nze badde dancer ate nkoze kaliyoki ebbanga kaliyoki yambezezaawo tewali atakimanyi makindye kawempe salama road kididi akoze kaliyoki ebbanga lyonna nga mbeera kawempe pwayisa badde mu kaliyoki nengo zalibwawa nzalibwa Lakai Masaka mama wange abeera kyotera nze mbeera mu ddwaniro buyamba wa Bakabaka Mwanga mama mulamu tamulamu mama mulamu tatamulamu lwa kwa yawukana mama nadabye ne tata nadabye nga ndi muto wa myaka 3 kasita balamu balamu ovudde mu kaliyoki idea ojijja we yimba walo kinamu bifongo kyali muto oba wagabugambi kangeze sendabe idea yimba kuva mu kyalo nze nali njagala okuyimba kuba najja nsomera ku basale tata wange kyovola bayanje yali tanjagala nnyo tata wange yali asusula nyenge jayina abawala abangi nekya kimunjagaza nga watwala kusomera abawala abasasulira nze sasasulira
ng'abasomesa banjagala nnyo lw'amazina nakula nzina simanje nayigira amazina sijja kulimba satraininga kyaka nalimbirabira ku TV nga ndi muto kuba nze nasomera ku basale kuva baby mazina kyekyanyamba ekyo kyokka taata weevuddemu ogamba kankole akayimba kikotandikirako akayimba ke natandikirako nali awo nga kuba nali ndi bwayise nga kyakola kaliyo kya moti nasanga mubalanga nkola kaliyo kinasiima nangamba nkwagala mu timu yange netandika okukola n'amoti nali kokola n'amoti amoti gatayagala nnyimbe ngayagala nzine kubira amoti yanzija wa Mariachi nali nkolerako Mariachi kadeni amoti we yampita Mariachi ne mugoba osegedde kubira nali wakaliyo kinga bakaliyo kijukira Mariachi byalimu ebyo bikiye kadeni nenzire wa amoti era amoti era nali ngakyali mu kaliyo ki still kubira nali zina bichira ngacho ebya Gomez mbyambala osegedde kati nengamba amoti njagala kuyimba amoti nenga tayagala nnyimba yagala tugere mu studio tuyiye bibye kuyiya bibye ate nenga ndabye mu talent omanyi omuntu omulaba mu talent omusolo mukkiriza nenza amoti lwaki namunyigira neswa munyigira mwagala kuba taata antute wanje andabisiza wanje ninatuuka nenyiga mukono ena akiraba ne manager wa moti nakyatikiridi akoze eki anyize kamuga njagala kuyimba mwana njagala kuyimba ebintu byoyimba byennyini nage mbisobola asidinda ko tukole event omuntu amoti alikola di event ebyuma bya event obimanyi ninga bwe mugamba kanyimbe linda tukole ki tukole event enene muyimbe nga mutuyimbe nga tulina ina event nga tulina tugenda okuyikola ki enyimba tugenda ziyimbira kyatukane kinyiza ndaba nkoya amazina ate nga ndaba enyimba nina nyingi motwe nyina njiya nnyo nga no tugenda mu studio amoti anjagaza okuyimba nga no waba ayiye biyimba bi pasa nkanyuga yebigambo nalaga kiridi oliwo ki oli muyimbi kanenga alaba nkisobola kati wonaba nekyawa nengamba kankole kikampe wa moti kwa moti nali mwagala ali yankolera edduuka bwayise yambimbisa abe bwayise bonna abantu abakimanyi nali nina library nga moti yampa sete nenjipanga nga buli kyuma nkigula mu town nga buli kimu moti yakinkolera nenga njagala okuyimba era ekyanzirusayo nekwata abaana abe nali nabo badansa nimbaleka mu library ya moti nemuddukako samubba nalekawo abaana bwayise nimbaleka mu library nasangawo ebintu byonna ekyansangawo nandi makingi ngenze mu studio wali nyingi neyembire mfuke star awo noyiva kayimba ki nenzija kyali wange yali asinga gwe nasinga okwagala yali palaso nga gwe nali mubongako palaso kuba ye palaso nali mwagala kullo kati palaso oyo yali andaba nnyo mu video era nga kuba nali nzinya nnyo bawembule nga twanyo mu video nzinye video nyingi eza kenzo video in fact nkoze ebintu bingi nga mu video muzina nenga tumanya ati yo kididi kituufu izi nali dancer wa fresh kid gomo kitundu nga gwansasula fresh kid ngenda kulaga ngimala wano ngenda kugula YouTube mbikulage kati ze kubulye mwana tukubye aso neje makindye nenegomba abantu nga bapalaso nga wenkugambye palaso yentuka no kopo oluyimba lwe ekiro munzikiza ninga luno luyimba kandu kope lwe natandikirako kandu kope nufule ngolo munzikiza kati yagenda nakubulima lunyumira palaso nga maganya tonge uwe kukikomera ngenda one bangoba nini ngamba ono musajja kankubola yimba jaluli agambe omwana oyo mugoba yakubya akayimba kano mwagala omanyi nga andaba nenga tebatukiza nga batuwe wala ochegedde nenga gakakana kalina talent nga onasonga mukana ochegedde nenga palaso mwagala nnyo kadi olulima olumanyo obo chiro ola gunje chiro munzikiza kadi zero nakwata era lwatambulamu nkogera ogera nogamba abana byembyale oluwero wa baluyina techamisa bubira na pa credit nanga bwana goyinzo oli mulungi okoze kuba na challenging nga simu yingiride nenga nyimbi ebyange ebibagamba ati onalika awe mudde nenga sikoze eki obwe chiro butuse ngoloka muzirabe abakazi abafumbo baziba kube bali babakuba tomonye mitwe giba minene kana akazannyo kengoloka kabanyumire engolo munzikiza jeruli lwatambula tata lwasooka tugende za feeling of music so nimba lumato kutambula limba lwatambula kale lwatambula tinze nali ntambuza nyonga nkwata flash yange nentambula mu city kuba na moti yali amanyiko nali ewenga mutambuliza music nze ngankera ku machane nkwata flash nentambuza Silvia nenga siri wange nentambuza Tamazi nenga siri manyiko siri wange lyasindo nyumirwa bunyumizi neno lutambula nentambuza nyimbaza ngabana era mu library kuzayi bangaba mwana kidi utambuza nyimbazo no musajja nefuno mulimo kuzayi bali bamuyita Pimpa Promotions akola wa Bobby Wine Pimpa Promotions
nankolera library ku Zai Plaza nembeera unangamba tula tudda mutambuza bintu ebya bamoti ne tulaawo gwe otandika tutunda nyimba kuba nkola oyagala nnyo music kati netula ku Zai yawo branch wabweru ku madala nalinza asokanga wakayingira tewali atamanyi mu town ya ku Zai era bawulira bulungi nnyo ngakubye oluyimba center nina ne banga mwana gwa lusanyusanyo wano ku Zai Plaza nembeera ku Zai nakulyawo ngemyaki gumu kitundu awo nebyesonyiwawo nengene machinde nga ndaba ne town entamye eyo kyanyo otegedde kunonye ebyokulya okoye nyimba tabasala batono empana eri mu Zai no itam banaye atikyali ku program yoga nenga nkujukiza nti ate program etekebwa mu sente abanyondo glim bakola ebizigo ebyolususu eri abaami abakyala ewamu n'abaana gowe nayitaga ekizigo kubanga ate olabika bulungi nnyo na black spots oyina embalabe oyina binamakula kuba ku namba y'essimu 0524680778 tukwa deliveries Abu Dhabi Fujairah Amru Queen buli omu yonna ali ntutuukayo naina ali abweru gwanga lino lyonna tubatuusaako ate ebizigo ebyo mujja ku namba y'essimu eyo atubere nga tubakolako bagamba nti omukyala yenna endabikayo kyekitiibwa kyoba ekitiibwa ky'omukyala yendabikayo tukyali ne mwana munezi kiriri dadi so okubye njagala naye abantu bagamba nte nyimba zo obikako obiso olimba naye nyimba ze singa zonna ziwemula njagala mukazi gwenzi anti naye nga mbibikako naye nga ziba ziwemula mbiwo obudde ati gwakiwadde nnyo obonga awemula gwomusiru gwomuwemufu gwakikola bwatyo okyegedde omuntu ali eyo byabayaga omuntu agamba tiziwemula kyabayagala kwasi kyemanjogedde abanga agamba kidikali singa wayimbye ddala kino kano kasalako ko ne gamba sente nina njagala mukazi gwenzina naye kati gwate n'okasala omwana ali ogwo yakasala ku TikTok n'abyonona naga omwana oyo yayimbye byo nengo oluyimba lulungi luli fine nannyonnyoddwa oluyimba lulina emitwe lulina mikono magulu nze wandikira ebyimba byange mu magezi mbonennege zinatuukako nengamba namoti njagala kuwandikira nga takkiriza nekinuma kugambye nawalizibwa nnyo okulaba njagala okuyimba naye nga amazina go gaali gantunda nnyo mu site kuba nakola nnyo kalyo kigaba nabaganya amazina gange nga nyambala gomesi nezina bulungi nga yempeesa emirimu nga nkoledde buli wamu omanyi mu kibuga nakola kaliyoki era mukama nyamba nampa oluyimba lwa sente nina nentandikira awo oluyimba olwo nalukolera mu covid yali covid ate nga ne covid lwankubiramu bukubi lwaliwo nga ne covid tanagwawo just that covid yaluyambaga abantu kyabikuba bali ku masimu bali ku masimu tebalina byakola ate nze nali sina simu ebiseera ebyo kuba nze nali sina simu ebiseera ebyo naye omwana eyankwata ka video yali namusanga ku studio y'abareiko yita reiko dariniko nembasanga awo omwana nemugamba nkwatayo ka video mwana mwina amasimu mwefula bakyali baffe ne temuli bakyali baffe mwana oyina simu tulaga nkwatayo video ate onsudiya wano mugawe nina talent nambuzo ina luyimba sininga nali sente nina ndokubiremu nga nina ka radio kange nekwata ka radio nekuba sente nina omwana nanga bolimbo luno lulungi muga kwata ka video wano ngandekana kadi omwana nenali awo ndi ku kiti kyange nkisikamu nekiwumuze ebbali nemuga kwata ka video yako nteke ku status yo kuba nali sina simu nga kyenyine ekyobugaga radio kali kawamba ka radio nga ndeka munkwawo nenga ntambula nnyo ku luwafu onsanze ku mayanja makinde nali ntambula nnyo nze ekigere kino bannaabo nga baga wakiddi oba wayita mu motoka oba bakuyisako mu motoka otambula nnyo nali seebaka kusala malodi oko nga njagala hiti kuba na veja moti nga mugambe njagala ngina kunyeza kukola ki buza moti ajja kugamba iyo mwana oyo akingamba na veja bwayisinga buli mugambe ngeze makinde kuba hiti zibino yamazina sibimanyi sibyagala era we najje makinde ndaba nga studio nyingi studio ziringa toyi omanyi makinde nezo obwerero limba sente nasate kamu yadde 10 yadde 5 n'olukola nelukwatayo nkugambye omwana producer ali kyali wange namugulako omukwalo nawo bino ebyokusaaga era mukulukola namugamba mpandikira amoti ne kasooto nangamba hey banajja wano ati bajja kujanja mukubira amoti akole ki ajja luyimba amoti kyali wange ati okakasa kidi tukola oluyimba ati wenabikola producer nangamba luno oluyimba tolina dduwa amoti na kasooto oluyimba lulekerete omuwala yenna asobola okubakinga eddoboozi oli otaddemu lino erya nanga amazina nina kasoofu n'omuwala aluyimba genda kuba wakabi olimba lugenda kukolera ne mugamba kangende wa Spice ali mu kuzimba jukira kwa Spice yali azimba kusala malodi atenga jukira mpitawo nnyo wa Spice nga we mpitanga ngende waka kusala malodi oyagalanga zine kati Spice yakateeka mwaka mchaka kunyumiza kumanya amazige yandagga osuna sumulula ngende wa Spice kolo mfuno obudde sanga Spice mami wange ngatudde ne Roja bali mu planning nyumba yawe
Ningamba Loja nokimanyi nakayimba ko Loja kayimba ki gona solo yimba Loja wazalawo sijja kulimba wa mazizi kati Loja oyo nangamba gwe soko nkubire mwawo mpuli nangamba ulimba nendo bukubira nangamba gwe bino yalagera na kukisaawe omanyi Loja muntu wakapira nnyo kana kantu wakanzizeeyo Loja muntu wakaki Loja muntu wakapira nnyo yali agenda kukisaawe ngali n'omuvubuka wabeta Samu Kikumba abambaza kati nemugamba taata akayimba kawulire muna alina akasimu akatono ko obudde nga tabudde nako nga njagala ndo playing nga luddayo aluwulire Loja nangamba amuyimbi wange bino tabiyimba naawe bino muyimbi wabe muwe mula mukola ki bino tebina bigena kuteeka gende dinda ko mukama tana kubulesinga kubanga oyimba muninde ko ebibimba tebina bigena bazza bakuyitani nanga Loja nenchita nengenda nenonyo omwana bamuyita Elisa Tawa oba namusanga ntya omwana nga ine dobozi nimuganga oyimba spice nangamba layira nimugamba jantu gende mu studio ntele mukano katono omwana te yandrisa ngamugana studio nga tugenda ku studio omwana ngamba kido ja kumpa yechebire konze nja kuwa nga sina nakubera nazo sente nina njagala mukazi gwenzina koye nanga amazina nina oyagala ngazine gula kubia nenywere kenali njagala kokka njagala mbakinga kokka sagala imbe bilala mwana ngamba kamunyi tugenda ja kumpa yechebire kid nimugamba jangu nira chikuwa nali sichirina nene muganga ngira chikola ki era we yamalo yimba twayomba mu studio twayomba nnyo kana chiriyo paka unafuna mpaya wo mutwaro nimugamba manyi gada guno awo mu studio bali wabaniganiga nimugamba mwana ayimbye bulungi babe nakididi ngaba mmanyi kidindi wafujo kusalama ati kidi katumuwe wala agenda omutwaro mwala ali wala joyo nga nyonyo wala jinayomba omwala we nagenda bambi nena nga yaleka ngambe limbolo ngalo lulungi nnyo nimugamba lulungi ne spice andi aganyo kunyimbira ne salawo mpitegwe wasoka kuta spice yali bize oba nkugambe ne spice ni Loja tiyanganya na spice duli anaga mwala wange tayimba ebyo tagenda bimba Loja amusange mu ebyo bino bimba kibino yalina mu motoka nasimbula nagenda ku kisaawo okusaba mpira nengamba ize kalolimba nendukola nga asaaga limba ne lulwawo no lwalwawo emyezi ng'esatu nga terunakuba nga luluddewo nga njiriba nalo so habayimbi musinkana okusomozebwa kwamanyi nyoba isamu amaaso okyegedde so bidiyo gijja okusigala ng'oyimira however oli akuyisizaamu amaaso gatosobola tebinyuma tebijja kwata ati kati ffe tuli banigga tunywa nekunjaga nze kankubulirize wenywenjaga ebintu ebizibu byonna bigenda otegerawo Madoni Fauzi wange nze wenywenjaga byonna bigenda n'oba onnyiziza kati ne tuyombamu nze sisigaza busonku ku mutima tebakulimba ate Loja kati yekyali wange akyasinze kyali wange nnyo ne ku WhatsApp kati tusitunyumya ampereza meza ekibiki amuli nekabakoye muli kati obyo bivaako n'obyesonyiwa n'odda ku kigenda mu maaso genda na kigenda newe okuuma obusungu ogenda kaddiwa ojja kunyiiga so olina omulimu omulala gwonna gw'okola ng'ogyeko leka newe nali kusalaamu okuno nali sikola awo sente nawe namukubira nga sikola nga nyina asabiriza busabiriza 5 kuzi abantu kale nze manye kyali kinyamba nze kiridi nga bantuka mu group y'abantu 5 ekigambo kya nyina sola vaawo nga sina 5 kankubulire nga sola vaawo kale nga nemmere n'aba hoteli abakazi nemmere bajimpa bwerere n'ogenda nze kusalama mbeddekera mbebazanya abantu okusalama lodi makinde bandeze na dala wa mulichi awo ni aluna awo restaurant mulichi restaurant awo kupaka lasi chao nabera mu covid nga bafemere manje Zilesa besede ngachimanyi tewali abimanyi ngalwodda emero yabwere ne wenywera no itamu nkugambye byonna kusalama load bonna ba makanika nga zirafuna galaji zonna nga wembeta bwenti kiridyaze nakati ekyali nga ne ba boss bangoba ne baga oyo mwana ave wagenda kulemesa abantu okukola ki okukola abana baffe jukira nga abana banjagala lwa kibozi kyenina na nyimba na mazina jukira zinali sikweka nga bwenjija ntekera waka radio kange nikateka ndani kale kuboluyimba lweni no basete ndani lutekako nendandiko zinaawo nga tusobola nawe kuncha kuva butava ku mulimo ngo ndabye enzinyawo nali zina nyate nga ndi muto nali zinira ddala nnyo kati no nakendeezezza nkugambye nga nyine fujjo nga gwe mulimo gwange ku kigambo kyendyako ekiro nsiba mabala makindi laza so music yono inacho omujje mu kyogamba nti atansaze ne wekere ekyane nga ati mbimuddemu stansaze music yono anyambyeko okufuna emikwano ate nze kati wano wendi sisobola bulwa mitwala 5 nga ngagalo bakakadde so kubira omuntu nga Abitex obanga Doni Fauzi obanga ani obanga Bajjo abasajja kala abantu bamanyi balamu nze balamu yakubira kasimu nenekanga n'okwekanga gwe ena chevolo change mu corona ena chevolo change ndaddeka abayimbi nkwata gonkolere konze uwa
eno bali yali ategese dize ko munde eyo ekivulo ekyo no bakikansolinga no kikansolinga natuuka chasi yange chasi nensubwanga bakingisa abayimbi abamangu yankubira bala munangamba okoli ya sente mekani mugamba ja kumpayo bubi nangamba nkutaddeko kamu kitundu bayi nanjija kulinga ninga asajja abo tebateesa bodi badda moyo kuteesa bikina mugabo nangamba nkutaddeko kamu kitundu muwandike kididi kamu kitundu bannange natuuka ku kifo inga police bajiye mu lockdown oba bala mwani yagalo mulemesa nera bambite yati savira mwawo yampa yataru nangamba genda lakwa bisazizamu nenga abo bwangu bashikingisa aba bategere endongo nga bakendedda basibanyira lockdown bashiba polisi yajja shiba yakava kukingisanga yazeko nga nange ndiawo omujiri banga bannaye nange bantadde polisi tejukira wali ino okweyogerako ne bakusoma kidi kwali dawali ata polisi etusazizamu polisi nisuka out bala munangamba ati wali kuzibu kiridi tujja kukola kanange kyengamba nebaza nnyo ati kino ekintu kifunyemu okubanga nfuna connection z'abasajja ab'amaanyi nyiza n'okubanga ndi wano nga simanyi oba Museveni amanyi ate ngobole wakumanyi nga mmanyi kumaze nakuliyako ku show era nga bala muyomu yakoze eki eno yakubiri nga yampise nenga atudde ne Salimu Sale waggulu nenkola namanyi na zina amazina nga ndaba ku Salimu Sale twali mula bonita magogondi theater bagita bacha obligato ojimanya obligato kono gena ku stage era nayaga ntwala na nnyo wena mulaba big eye yali addayo ne nyumba awo ningamba nzaka kala okudda big eye nagamba ne tuyomba big eye musayi mutakiridi nze ntumimi ne mugamba big eye so makanzi ya big eye yali watsa nagamba kale okay ne mulimba tinyina sho nyingi kumbe sina sho nyingi ndaba Salimu Sale wali kati big eye nagamba okay kala ayimbe etegede ne nyimba era nebaza nnyo omuntu kanebazi na Katonda simu tewali muntu yandeta mu industry Katonda yandeta kubanga amazima ddala connection nfunye nyingi nze kiddi wadde kubuno obudde nzinalima nyiti ndivuge motoka kusalama manye bigere bya natambuzo manye enfufu je naina wali wataliye kididinga ayambala nganyaba ne bulugabire ku gondi bono busano bwa lugabire nga ntambula nyine enfufu abana nga banvuma kusalama lodi oko buza batipu sizi buza abana bampise isizake mmotoka batibu swizinga aita waka moto kalavu fona akubire ngombe kidio dawa nimuga mazi ya mu Kosovo hata so akutwalako nakuwevingira nagenda nawe takujja live nayambuka noga mama ngabo bakola tibu swizi ngana ni mwagala ngaza yega nimuka nyekanje mu video nkuzine kale jangu namukola video nga 3 ezama jezi ku YouTube bakusasula ngatansasula just nali ngenda netulya kukikoma so kule kikoma nakangula ebikomando bya 5 ne mubiri awo mashuti ne mugenda ne mutamuzana bigere kubaze video za tibusizi nalitambuza bigere zona ne kachima okwata video ya kachima ya FIFA Maker natambuza bigere okuva bwayise paka kujja live bategede kyegamba kididi ofuse wa kabi already abana banje bakumanya bakwego bagala kubera konga gwe ngana wegombi abalala omwana oyo aliyo nga nayita mumbera nga je wayitamu omuwa magezi ki nganya degado okubera ko wa kabi nga gwe nokusinga bannanga ate kati ebikono byayitirira bana abana simanyi bagenda kola music industry na teka star TikTok yaza abantu ne bategeera kozi ko ka TikTok yambye abana yakabi omwana magezi gemwa banaye kubanga ayagala nnyo Katonda na kubanga akola nnyo namaanyi na kubanti ayagala eche kintu akibeerako nnyo omanyi music yono olina okulonda we kintu eki nze nali ndi mu music nga nkimanyi omanyi nali ne wali nnyo kubanga bagamba ngenda kuba era buli omu ozacha abana bali babera nange edda bantya nnyo bantira ddala kusaba baga bakana kali katwesomera mu wano bakalogo nomanyi lwaki nali sina mulimo gwenkola nga kimanyi ndi mu music ndi free nenga afisanga mulala gamba ndi mu mvuze ndi mu yimbi ate nga gamba nyina salon osala mvija toli mu kuyimba chichokola kati oyo manyo tusimo yimbi just ayagala kujiziko kono na sente ayo na sente za jam salon kuwako balala ne tato muyimbi ngoli muyimbi nga Katonda anakusako omukono bera mu aso yokuyimba ofunene mikwano jo bera mugezi nyo funene mikwano limu ejiri na mu kasete ngomanya tojja kufanjala inze nabera nkusalama nga bansuza busuza kati no kole mikwano nga toina kuba na ngalo ku muntu okusuza zinasula mbantu banji ba faino bani nenga bantuma faino nantume mulunga akakola nenziruka faino muwandisi si wakabi muwandisi wa nyimba nemubuze namu wanga respect faino oyo ne bali tojonga bansanga ni faino nga bali toje nga buli muntu antuma ze bantumye bannayi anti zinali machine etambula gyo takakola ebitibiriwa wali kumayanja kidi ya ino bino nati bakya kutuma
tebakyantuma kati dali alinya kati tebakyantuma bambi kati nze ntuma yabalala ate abalala nga sibbo n'abalala n'ejimbo zange zentuma nabone badduka Kididi antumye araja kutenguwa Kididi ontume kati zaina nimoloka kusalama progress wadde enywa nnyo Kididi embozi yo mpanvu kosi nayo limu ebyokuyiga bingi nga ate enyuma so ekikuba emirundi ejo ebiri naye nga tumaliriza kosi nawuliddeko nti enenyi yasoose era obadde nga toyina na ID tobaye na passport nenga Shimi Events bino bina yakoze eki Shimi ebigambo ngabinyo eri Shimi Events Don Fawz CEO Nyondo kankubulire nze abantu bankubira nnyo amasimu nga bagala kundeeta eno sigamba nti yali asoose okunkubira nenga buli gwe ngamba sinandaga muntu ng'akuggyako omukono ng'agamba ono Kididi tujja kuddamu Kididi tujja kuddamu naye bannange nayogera ne Don Fawz Shimi Events abana baga Kididi tukwagala cheche tugenda kola kisoboka kyonna soko konsendaga muntu eyo ogifune onkubira ati mfunye ndaga muntu cheche etagisa bana inawuliranga insanyuse ninga nisene nazindika ana kusimu negakonerawo ninga bana ngendaga muntu ningina nenjikolerawo nekola buli nkugambye paka passport unajifuna zinayisubira nafuna ndaga muntu ninga bana ngirajifuna nyendawo kuba Uganda sigama ti Uganda yesi yange zemugala soso akumanyirira mu ndaga muntu ojinsaba ayi nengamba Shimi wakabi era Shimi mukama Katonda akongere byonna byoyagala wandese paka wano nabala bagenda tandikira wano nga bayisa bagaba kuyisa jenje mu mpuzisa jenje mu kalo abala bakujjanko omukono kubanga toyina passport nagamba however olebe batandise dda nade wali wabweru nga bangamba kati byonna byagize kati ateze nyina yeshe jengendo tegeka bakubye ddobo amala kwebyo batalina byogera so go natulaba Kididi of course bali wano Dubai era nga bakubye ekivulu ekibadde ekyakabi babadde ngenda kuzomwezi 11 ku Legends Bar ate bavuddeyo ngenda kuzomwezi 12 ne beyongerayo mpaka ku bala eri Abu Dhabi manyikidwa nga up and below era nga Shimi Events yatekateka ekivulu ekyo sebaza mukama Katonda olwa Shimi Events era nga tukusabira kubanga ekivulu kye kyasoose ne tutamukama Katonda akunyweze kubanga kyolaze ensi nokyolaze abayimbi buli muntu wali akola ki asima so Katonda awa oyo alina omutima gukola kiri ogwagaliza so nga tuwumba oli mukkiriza ndi mukkiriza lwakubanze nali saagala nnyo kusaba sijja balima Katonda mwagala nali saagala nnyo mutambaala ekyo kintu namoti yakinteekamu kwana moti namuntwalinga amoti zikakuba simbadde nga namoti nesimula akonga asaba naye Katonda amwogerako amwagala amwogerako netasaba tagenda mu church era yanyini yakinjigiza ekyo kigambo waliwo yamugamba amoti naga sagala linyiri ya Katonda mumalako mirembe leka mbeere eno nga naye ali nemwe mumulumba ne mumulinyirira ne mumalako emirembe ne muyire entuuyo kati kituufu kyeyayogera nsobola okusaba kuba ebigambo bya Katonda byombiina nsobola okumusaba naye kati obudde obusaba ngenda bufuna kuba nafuna hiti ngenda gendako mu church nze sigendako mu church sijja kulimba nagendayo ndi mu kyalo nakyali mu kyalo bino bya Christmas obimanyi ebya Christmas ati mugende mwenanga mwambadde empale bamasuuti nagendayo ko katusabire kati nayo limbalwa negendedde tolwogeddeko nga tusaba abana negendedde mwagala nalwogeddeko oluyimba olwo tonalwogerako Shimi Events nga yagenda olukola video video egenda kolebwa Shimi Events luyimba lwange olwokubiri olwakuba naye omubi yagenda dukola era musaya yange njagala muteekemu oluyimba olwo oluyimba olwo negendedde nali just waliwo yanyima omulimu okusala malodi nagezaako kwagala okukola nga okugala gye nkugambye kane ngamba omuvubuka kamberi wano mbere nga nkutundira ku kyali wange ompengayo 5 ne omuvubuka oyo namulemerako omuvubuka naga akidisi wakuwa mulimo nja kuwanga buwi sente kuba kidiwe nkuteeka mu bizinesi yange oyinza ojjoono ono busanga kinga kale alabe embeera zange ngala sola kukola kati negendedde negendedde kale kigamba nekivaawo nenga kankole ki olibala negendedde era negendedde nakina mu mutwe ne sente nawe namuyiza negende nga naye ndowooza kiyimbako kale kwe kugamba bwe nti lwe wanyima kyannuma naye nege inzuno ninye ndege nziru
lusengeze nege kati nzuno ndi wane wa Don Fauzi Nyondo Media nabasanze negendedde Dubai gyendi kati nakiyimba ate nekituukirira wali nyendege ne wekola ki nakisaba n'ensala yange negukira mu Don Fauzi kime events nakabona machi akayagala kwegendera kamono najje egendera era kati ndi wano oli Dubai so nakuvaawo kale n'ompa so aga katonda mugu ndine Doni wange semota aha bannange tuyombe kukosabe ayi mukama katonda wange webale kunkolera bino bintu byonna webale kunjagala webale kwagala ba Don Fauzi ne Nyondo Media webale kuba ngo tutekako emikono nobanga otwagaza n'abantu bonna kubanga ffe buli atulaba atwagala buli alaba kididya mu subscribing tebasobola kuyita ku page ya Nyondo Media buli awulya Don Fauzi abayagala kuba mu event ye ayi mukama katonda ngabo watonde eggulu n'ensi tuteekerewo ekyamaanyi mbere w'amaanyi nfune n'amatwale mu nsi eno Dubai nfune ne studio eyakabi ya dance kubanga yakola dance studio mukama obanje kola Uganda gye betandikira nenga y'amaanyi ngerangibwa buli wama mazina gange njaga trendingire ddala ayi mukama katonda webale kubanga otwana emikwano emirungi kabakko notuwe emikwano emirungi nga dumina abatuwerekedde bonna mikwano mirungi abatuwerekedde nga tujja kunyonyi kubaka bakonna zena isi muntu mubi mukama katonda kabakko naye muongeremu mu byakola afune bino bikusabye empita mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amina esale ebadde nnungi nnyo obadde ku Nyondo Media program yoga ebeerawo buli lunaku olw'omukaaga ssaawa 3 ez'akawungeezi tubadde ne mwana mulenzi Kididi era nga naye bw'alinnya ku stage oba oyagala oba toyagala oba olina okukyagala tewali muzinya akyasinze Kididi nze muzinya akyasinze ndesa amazina buli muntu ndesa amazina in fact ulira kituufu okigenderera baga abantu tuyogendera n'oyitako n'ogwe nze mbagala kuyita abantu ku mitwe njala gezesa saidi wenzisika nengendira ddala abantu basobola okubeerawo n'ensikira ddala ku mitwe ne babeerawo ne bayitako ku mitwe bwenti kati nze abantu banjiwayo ne bagenda bavaawo n'engwa kyokka nze tinalimbala kusika saidi mbayite ku mitwe paka kulise ya paka soda ate nzikomyewo mu maaso nkomewo ku stage otegedde nene kigaana kati nze ndesa amazina ensi yonna gezina buli muntu omusanga ali bwati buli muntu omusanga ali mukano naye Kididi kubeera kati ekyo kintu kyobola otegedde kuba buli wokola bwoti omuntu agamba ka Kididi akagaleeta baba kafumitaago otegedde kati ate ngeze neleeta nagano bakabakobawo bebagazina buno basanga kati bonna bali webati kulage video ngina jitekayo ku YouTube naji downloadinga uwe magazine ngira gamba copyright yeba mukwatirewo bamutwale ananga teyanziza nyo atakomera mpera abatukumire alali mwabasenga Nyondo oi Kididi nemu obambireke oi mami we mwanzi dadi we byenjogera nimba sente zaweddewo nakamunye ngobelela ndi ntevunya tewefuula manja fenna tujoga sawa tuli mu munana nakamunye ngobelela ndi ntevunya tewefuula manja fenna tujoga sawa tuli mu munana kanda bansombo wakanda bampoleza abaana ngase let us support Nyondo Green ekizigo kigenda protecting skin yo kigenda kukuletera okunyirira okubeere ng'olighteninga mu katono gwayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana so wano tubeera mu AC tubeera mu kasana but kino ekizigo kigenda kuyamba skin ye ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira so we support Nyondo Green Nyondo Green tukukuumira ku mulembe.